Mukama waffe yeebazibwe mikwano balamusizzaako mwenna era mbeebaza emirimu gyonna gye mukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala buli kyokola ekirungi Katonda akikuweemu omukisa kubanga kyandika mu Zabbuli emu buli kintu ekirungi ekikolebwa nga tonyomye Katonda akuwa omukisa. Tusabe Kitaffe tukwebaza n'okugulumiza kuba olunaku osigala ng'oli mutukuvu ate oli wa kitiibwa ate oli w'amaanyi. Gw'osumulula gw'onya n'owa omukisa eri abo abakugondera ate abajema n'obalisa n'ekitala. Tusaba abo bonna be tugenda okugabana nabo ekigambo buli omutima gwe gukakkane wansi gusobole okukola emirimu gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mu ggwanga lye wayita, tulyoke tulye ku birungi tusabe n'okwebaza. Olwaleero nja kusooka n'obubaka buno bannayuganda bannange, Mukama abaŋŋambye mbagambe twongere okusabira abakulembeze baffe aba Afrika naddala omukulembeze wa Burkina Faso. Katonda engeri gy'amukozesa emirimu egyo emirungi. Musabire ku nsonga bbiri. Abazungu abo mulaba bo baabulabe gye tuli naye ate balina enteekateeka z'okukozesa abakulembeze abaddugavu abasiba abantu. Kati tubeere nga tumusabira nnyo kuba Katonda yamuyita akola bulungi okutambuza eggwanga era abantu bangi batandise okumusiima naye mmanyi nti ate abalala tebakyagala. Ensonga muginyiikireko buli muntu owulira kuba kigenda kuyamba abakulembeze abamu okwegatta okutaasa Afrika. Ensonga ey'okubiri njagala okwogerako ya kutandika kuteeka mulimu guno ate n'okuteeka mu nsonga bbiri ezigenda okusumulula abantu abo mb'okiwulira nga kikwata ku ggwe. Kuteeka mulimu guno kuleetera ekisumuzo ekigenda okusumulula ne Katonda gw'ataddeko omugugo okuyimirira nange oba ne baweereza bannange abasumba naawe era ndeese ebisumuzo bye ngenda okwogerako wano n'okusabira. Naye anaateeka mulimu guno ng'onnakyo oyagala okubuuza, essimu zange zibeerako okwo ziba nga zitambula awo ziraba. Ate bw'oba oyagala okweyongera okubuuza tulina omuwandiisi waffe ngenda basomera amasimu n'omuwanika. Nsoose y'omuwandiisi waffe yawandiikira obuweereza buno ye Mutume Kizza Simon asumba ekkanisa eri Namataba New Eden. Tukola naye wano ku ofiisi. Essimu ye eri 0782 0782 606 743 MTN. Airtel nazo zaagala okufaanana eri 0753 giddamu 0753 nengattako 6 0 6 743. Ezo za Musumba Kizza osobola okumubuuza ebikwatagana ku buweereza. Ate omuwanika naye kasome ku ssimu zino kubanga enzibawe. Omuwanika waffe ye Pastor Namakula Harriet ye asumba ekkanisa eri Naabuta. Essimu esooka MTN eri 0773 giddamu 0773 egyo bw'ogimala oteekeko 28 7 368 kanjiddemu 0773 28 7 368. Ngenda ku Airtel 0704 0704 n'ogattako 07 36 306 njiddemu eyo terezaamu 0704 07 306. Oyo mwanika waffe bw'obaako byagala okuyimirira naffe mulimu guno, ttaka, motoka, kompyuta, byonna ebikola omulimu oba nsimbi kubanga Mukama alina baateeseteese emitima yaŋŋambye mbayigiriza ate bafune engeri gye basumululwamu. Gwe Katonda wabanga akutadde ku mutima gw'okukola omulimu guno nga munnayuganda munnaffe essimu nzikuwadde ate bw'oba obaagala oba muwanika nga gweyagala okukolagana ne era ne bw'okuba kuyange mukuwa oba muwandiisi waffe naye muwandiisi waffe akunnyonnyolera ddala bulungi ebikwata ku buweereza ne be ŋŋambye okusabira. Lwaki ensonga eno njagala kubawa ekyokulabirako nga sinagituukako. Mulabireku omu muganda waffe, abantu bonna mu nsi tuli baaluganda bamuyita Bill Gates, y'omu ku babadde abalogo ab'amaanyi abatta abantu. Njogera abalogo bamanyi kusamira kuli okwessa bona naye bano basamize abatta abantu abakola COVID abakola bino. Naye Mukama yamukkakkanyizza n'atandika okugamba nti ssente ze zisinga aziwe ziyambe abanaku kireza zikole emirimu gya Mukama mu ngeri endala. Naye ng'ataddeko asigaze 1% endala aziweeyo. Naye nga emabega eri twayimira ne tukola ku COVID ne tugamba tugenda banafuya abantu abo. Tuvola banamu tubakubiza tuyimire wamu tukole omulimu guno tunafuya abantu abadde balogeggwa ensi be bakola COVID bakola ebirwadde bino bakola biri se ne batandika oziwaayo. Kitegeeza Katonda aba banafuyizza. Bw'aba anafuyizza omusajja ngo yalina obugagga bwe n'atandika okubiwa bikole biyamba abanaku oba n'emirimu emirala gyonna kubanga gy'emirimu gya Katonda. Naawe nno kyamagezi
okukakana tukole emirimu gya Katonda. Naawe osobola okukakana oli kabaka, oli mukulembeze tukusamu ekitiibwa, oli wa kibiina, oba obadde okola biki gwe kati owulya ng'okyuse nga ssente ojjaziwaayo, ffe tujja zisabira twaga tujja zisabira zitukuzibwe, kubanga naabo bennyini ba Bill Gates badde bayiwa emisayi gy'abantu, bakola amalagala gatta abantu, bakola obuwuka buno, bakola biki, naye Katonda waba atandise obbanyigiriza bayagala buli vviivi lyammuvunamira namusinza nolaba omugagga ng'oyo ng'asazeewo kati naawe kiba kyamagezi okulaba nga weewayo tukole omulimu. Tandise n'okusumulula okusooka. Kuno okusumulula okusooka ngenda kwogera okuteeka buteesi butereevu mulimu gwa Mukama. Katonda bw'aba kyakulumiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga takulumiriza gyonna mirimu gya Mukama nange eri mulimu gwa Mukama nga takulumiriza kuteeka mu nze oba musumba yenna bwe tukola naye naye ng'akulumiriza okuteeka obuteesi mu mulimu tukwaniriza era ngenda kuwa ebyawandiikibwa ebiraga abantu abaweereza Katonda nti mu Bayibuli baalimu nga bateeka mu mulimu gwa Katonda ye baalimu butereevu ng'oli ono abannyonnyola Katonda byagambye ne bateekamu. Ndi mu kitabo ky'Okuva essula 35. Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri n'abagamba nti bino bye bigambo Mukama bye yalagidde mmwe okubikolanga. Ono yali Musa nga batambula. Ngeze ku lwokuna. Musa n'abuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti kino kye kigambo Mukama kyalagidde ng'ayogera nti mujje ku bannammwe ebiweebwayo eri Mukama. Buli alina omutima ogumukkiriza akireete kye kiweebwayo kya Mukama, zaabu, ffeeza n'ekikomo. Ngendako ne ku 29. Abaana ba Isirayiri ne baleeta ebiweebwayo by'omwoyo gy'eddembe eri Mukama, buli musajja n'omukazi emitima gyabwe gye gyakkiriza okuleeta omulimu gwamu gwonna ogwa Mukama gwe yalagira okukola mu mukono gwa Musa. Omulimu guno Katonda yagukwasa mu mukono gwa Musa nga yagukulembera ng'aguteekateeka olw'omulembe ogwo, naye ate Katonda n'amulagira nti gamba abantu lwe baali batambula n'Abayisirayiri kubanga ffe abamawanga tetwaliko, njagala mukole omulimu guno, naye abantu batole ku by'obugagga bye balina bajje bakole omulimu gwange. Nange Mukama yankwasa omulimu guno okugukulembera ogw'omulembe ogusembayo, naye era Mukama yandagidde ngamba abantu bannayuganda n'abantu abalala bonna abawulira gwe katowulira ku mutima gwo nga Katonda yakulumiriza dda, jangu tukole omulimu ng'otoola ku by'olina ng'owaayo n'omutima gwo nga teri akuwaliriza. Ziramu olunyiriri lwa 29 okuva 35 kanduddemu. Abaana ba Isirayiri ne baleeta ebiwaayo olw'omwoyo gw'eddembe eri Mukama, buli musajja n'omukazi emitima gyabwe gye yakkiriza kuleeta omulimu guno ogwa Mukama gwe yalagira mukono gwa Musa. Musa omusajja ono kano bwe yamulagira okukola omulimu yamutuma eri abantu, naye musajja wattu yajja talina kyalina kuba yali alunda na mu bisolo bya mukoddomi we yali alundira ebisolo ebyo, n'ajja namuggo nga talina kyalina, naye ng'ate Katonda amutaddewo okukulembera abantu ng'era yabawa ebyokukola okuyita Katonda ayita mu Yobba ebyokukola basobole okugenda mu maaso. Ensonga totunuulira nnyo nti muwanguzi talina kyalina nnyo si mugagga nnyo, bw'otunuulira ebyo tosobola kuweereza Katonda. Ebiseera ebisinga abantu abasinga Katonda bajjako omukisa mu butamanya, ng'atunuulira omuntu bw'afaanana. Era omuntu omu yambuuza ekibuuzo kino nti naye Uganda eno ddala Mukama n'agironda n'esobola okukola omulimu guno okusinziira bw'efaanana eri mu kavuyo? Ne mugamba ebyawandiiko ebitukuvu bigamba bitya ng'oli mulokole? Bigamba nti ne Yesu yennyini baaga nti mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu akalungi. Baatuna Nazaaleesi nga eri awo kibuga kirala nnyo nga tebasuubiramu kalungi, ate Yesu n'azaalibwamu. Kati abantu batunulira eggwanga Uganda ne basooka batunulira ekitebe ekiri wano e Katwe ne bagamba e Katwe eyo niyo omulimu gwe bakuteera e Katwe, lwaki tebaagutwala ngeri okulina na paalamenti ne bapangisa eyo, oba ne bagenda Kampala Road? Nedda Katonda yasinziira lwaki ebintu bino abikola, lwaki mbabikola ebyama. Aba anoonya emitima egyetowaaza ojjuwa omukisa. Bano abalina amalala bagamba zisigenda Katwe, omusajja kubanga tumutula talina na ssente, talina na bwali, kanisa tuzituna talina nnyo n'abantu bali awo bangi. Abo ab'amalala abo saagala obabeeremu ggwe mukwano gwange, muganda wange. Bw'oba yakwereza Katonda kyesooka okweyambula ge malala. Katonda takolagana b'amalala kubawa mukisa. Akuyitako n'olaba omusajja ate abadde ow'ekitiibwa ennyo ng'alina ssente Bill Gates ng'akkakkanye ye ate amukozesa ne weewuunya. Omusajja olowooza alina ssente mmeka? Gwenjogera naawe oyinza okuba tonna bakuzifuna ezo. Era kiyinza okuba ekizibu Katonda zituukako. Naye ate Mukama era asobola ozikuwa bw'oba okkiriza okumuweereza. Waddewo abadde ampa obulijjulizi nga tugabana ekigambo, bw'aba bye yaŋŋamba ebituufu kubanga nange bye simanyi bulungi. N'aŋŋamba nti omusajja akola hama, baagamba nti akola mu kkanisa bwa Asha bwakulongoosa. Naye Katonda amuwadde omukisa lwaki? Lwakwetoowaza agenda mu kkanisa n'alongoosa, naye ng'ate ye nannyini kampuni eyo
era bwo omusango oyinza n'omuyisaamu amaaso ng'ayambadde uniform oba ya kkanisa oba alongoosa. Katonda ayagala nnyo abantu abeetoowaze abakkakkana kati abamanya nti kino kigambo kivudde eri Katonda. Olwo omuntu omu nali nga bana naye n'angamba nzisa nnyo mu musumba gundi ekitiibwa kubanga ye ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Ne mugamba muganda wange kankuyigirize okussa muffe abasumba ekitiibwa si kibi, kirungi nnyo buli muntu yenna mussamu ekitiibwa. Naye ekitiibwa sookanga okisse mu Katonda oba mu kigambo kya Katonda kuba ye Katonda yennyini. Bwe mba nkubuulidde amazima wadde gwe olina musumba wo nga takubuulidde mazima, sooka osse ekigambo kino eky'amazima ky'otegeddeyo ekitiibwa okissemu ekitiibwa. Musumba simanyi mussamu ekitiibwa. Otambule n'ekigambo kino okigondere wadde naye omwagala. Naye bw'osussa musumba mussamu ekitiibwa ng'ate amazima ogategedde, kaakati gwe gulumye togenda ddifuna. Wabula ogenda mu geena ne musumba wo kuba naye gussamu ekitiibwa naye amazima tagaagala. Gano amazima abasumba bangi bagawulidde. Wali owulidde agamba nti omusajja oyo atubulyaga amazima tukyuke tugakole. Kujjako omu gwe baŋŋamba yakyogera mu kkanisa n'akatambi akukone akeewulirirako yali musumba Sserwadda. Ate yabyogerako mu kimpukumpuku n'agamba abakristaayo be nti Mukama alina omuntu gw'atumye mu ggwanga lino bwe bwanga mwogera mwegendereze. Kyezaayi yababbirako akatonotono. Omuntu omu era n'enjala natugambira ddala nti musumba ono amazima agamanyi. Oyo yakisinyaako akatonotono n'ayogera. Naye abalala bagasirikidde amazima bagatuulidde. Kaakati omusumba mussamu ekitiibwa si kibi, pulezidenti mussamu ekitiibwa si kibi, kabaka mussamu ekitiibwa si kibi, nange wadde omwana wadde mukyala wadde mukwano gwo. Naye waliwo gwe tusinga okussaamu ekitiibwa. Era nange mba mbabuulira enjiri mbagamba nti ekigambo kya Katonda kiba musinga okussaamu ekitiibwa si nze. Nze mpeereza buweereza ndi muddu buddu kuweereza. Ekyo kye mbabuulira kye muba mussaamu ekitiibwa kye mukola. Twegatte ku musajja ono, tugatte ku baweereza bano, tutekemu ssente. Ne bano abaasooka baatekamu ssente nga bakola ne Musa. Ngenze ku Mukama waffe Yesu. Ogenda kulyanga naye batekamu ensimbi. Ni mu Luka essula ya 8. Ono nno ye kabwejjungira gwe tuweereza, ffenna gwe tuwa ekitiibwa. Naye Mukama yamutuma ku nsi. Era yali asobola n'okufuusa ssente. Lumu yagamba Peetero, tigenda mu nnyanja okwate ekyennyanja oggyemu dinaali osasule omusolo. Ebyamagero yali asobola obbikola ne ssente ne zibeerawo. Naye teyabikola lwaki? Ayigiriza abantu abawo ekyokulabirako. Ti omulimu gwange guba gukolebwa, gwetaaga okuteekamu ssente. Luka 8 olusoka otuuka lwokusatu. Olwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira ng'atenda enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Bali 12 abaali naye n'abakazi abawonyezebwako dayimooni n'endwadde, Maliyamu eyayitibwanga Magudaleene yavaako dayimooni 7, ne Yowaana muka Kuuza omuwanika wa Kerode, ne Susaana n'abalala bangi abaweerezanga n'ebintu byabwe bye baalina eby'obugagga. Bano abamu baawonyezebwako emizimu, abamu baalina ebirwadde kubanga waliwo tusabira ne bawona endwadde. Yesu baawonyeza endwadde. Wali yajukuwonyeza Kamwokya nga sinze nakusabira, Yesu ye yakuwonya ate nange yantumye. Bw'akulumiriza nti teeka mu mulimu guno ssente, kiri weebaze kubanga yakuwonya, era sikugaana kudda wa musumba yo bonna ekyokumutwalira okwebaza, naye agondera eddoboozi ly'okukola omulimu. Kiri kyali kirala baakikukolera osobola kudda n'osiima. Kino eky'okukola omulimu tekizingako bannayuganda bonna. Oba ali mu kkanisa ya Paasa Sserwadda, oba ali mu Yakayanja, oba ali mu yaani, kimuzingiramu kubanga ze bampita kutendekateeka mulimu gwa ggwanga, gwakuyitibwa kwa ggwanga n'ensi yonna. Biri ebyokwolesebwa kwabwe okwakukola oba Miracle Center oba Victory, ebyo tetunabigaana oba bye bamanyi, naye ekkanisa nze mmanyi Katonda agiyita mulembe guno kuddayo gigatta ekolere wamu. Ekyo kye kisinga okutawaanya abantu. Buli agamba nina okwolesebwa kwange, nange nina okwange, nange nina okwange bampita. Buba butamanya bwe butusumbuwa. Okwolesebwako kano aba yakuyita okutandika okukulembera abavubuka abakadde banajjajja bagoba. Ekkanisa bwe neekulaakulana ng'erina okubulya enjiri TV ojja gigaana kubanga bwe baakuyitako kusinga kubeera mu bavubuka. Bwe neekulaakulana ne mujjamu abayimbi ojja kubagaana, ne munajjamu abato n'obagaana, munajjamu abanaku n'obagaana. Kati ekkanisa olina okwolesebwa kumu lwakuba butamanya. Ffenna twayitibwa kwolesebwa kumu, batugabanya bugabanya. Kakati bw'omanya nti omulimu guno gwetaaga okuteekamu amaanyi, weebale nnyo okusabira wa Musumba Sserwadda, weebale nnyo okusabira wa Paasa Kayanja, tumusaamu ekitiibwa, weebale nnyo okusabira wa Tomu nawa walala nawa. Naye guno omulimu gwa njawulo nnyo, gusussa emirimu giri gy'olaba egya Paasa Kayanja, gusussa emirimu gya Paasa Sserwadda gy'olaba. Ekyo nakyo nsobola okukikunnyonnyolako katono, ne mba ng'ava ku mulamwa nkikunnyonnyole. Bw'osoma Bayibuli bulungi gyetegereze, ojja ssanga abasajja abaaweereza Katonda era nga bangi. Naye ate ojja kusanga abantu Katonda beeyawula olw'omulembe ogugatta ensi nga batono. Bw'osanga ku lubereberye Adamu yali akwasiddwa nsi yonna, okwonoona ne kubaawo. Bw'osanga ku lubereberye Nuuwa omulimu gwe yakwasibwa gwa nsi yonna. Bw'oddako awo Yusufu bamukwasa okumulimu gwonna ensi yonna ng'enjala egiruma. Bw'oddako abalala ne jjajjaffe Ibulayimu wadde baamugamba nti ku lw'amawanga. Naye bw'oddako abalala ogenda okulaba nga Katonda abaawudde ba Isirayiri, yabakwasanga Isirayiri.
neyonoona ne bagikomyawo nekola bweti Daudi alwanira Isirayiri gundi bannabbi bonna nga bakolera Isirayiri wadde n'amanga mala bagakoonangako naye ate bw'otunula omulimu guno gwawule n'emirimu giri emirala guno gutumiddwa muwanguzi gwa njawulo gwa njiri ya muti gwa bulamu yakuwonya amawanga bw'otuma ku baganda baffe ba Peetero ne ba Pawulo olaba Peetero bamwawulira Isirayiri okusinga wadde bali balina okutabala amawanga ate Pawulo bamwawulira amawanga ne bagatta emirimu egyo ebiri nabo baawukana Pawulo bamuyitira amawanga okukolesebwa obuzito bwako tebwenkana na bwa muwanguzi ntumiddwa omulimu omuzito nnyo okukwata ku nsi yonna okugigiriza enkola y'omuti gw'obulamu nga mwe tugenda okutambulira egenda okuwonya amawanga kitegeeza nti omulimu ogwo bassebo ne bannyabo muzito nnyo tojja kugeraageranya ne gw'oyo gwe bamugamba wadde abamu boogera ku kukiwa kw'eggwanga Uganda kituufu bakukonako akatonotono abasumba baffe mulinde bakukonyeeko ne baani naye tebaategeera njiri ya muti gwa bulamu ye yayitibwa ey'omulembe ogusembayo tebangayo omusumba akulimba nti nayitibwa ku njiri y'omulembe ogusembayo ne bampa okwolesebwa okukukwasa nga bakwasa Musa yali badde ayanjula enkola y'omuti gw'obulamu engeri gyegenda okuwonya amawanga kubanga yesembayo yenkola esembayo kaakati bwe yankwasibwa olw'ekisa kya Katonda nange nje nnyulumizamu ne ngulumiza Katonda nene seegulumiza naye mbakubiriza bw'owuliriza nti wadde oli mu kkanisa ki naye Katonda agambe kumira mulimu guno bano baavaayo ne baweereza Yesu n'ebyobugagga bwabwe abamu nga bawanika gwe Kasayijja ow'ekitiibwa gwewanika eggwanga ne Uganda naawe osobola okujja n'okola omulimu guno ng'omukyalo ono mukakkuuza bw'oba ompuliriza naawe omuwanika mu kitongole kyonna w'oli oyinza okuba ompuliriza ng'olina ekitongole ky'owanikamu ng'olina ku bugagga okulya banka gwe gavana gwani gw'okulya banka eyo osobola okwegatta ku mulimu guno ne tukola omulimu guno kubanga ne bano baalina gye bava naye baawulira enjiri ya Kristo ngezza okutununula ne bagamba tugenda teekamu ebyobugagga ngenze mu kitabo ekirala ekyebikola abatumi kubanga saagala kusoma kitabo kimu ogambe nti ebyo byayogera ndowooza ayogera bigambo bye nkuwa bwino takyuka tajjulukuka ye Katonda ye Yesu yafuga ensi kata gwona omukkiriza omaze Katonda omujemera olusi kyekibadde ekisumuluzo kyo nga Mukama ayagala kwongerayo kukulaakulanya mu bugagga olusi emirimu gyo gyesibye obugagga bwo bwesibye Katonda butaddemu nati agamba nti njagala ategeere yegatte ku mulimu guno ogw'omusajja ogwabulira gutambule ng'aguteekamu ebikozesebwa ni mu bikola abatumenya nkyabalaga abantu baateekanga mulimu gwa Katonda bikola abatumenya olunyirwa 32 n'ekibiina kyabo bakkiriza ne baba n'omutima gumu n'emmemeemu tewali muntu yayogeranga nti alina ekikye ku bubwe bonna baalinanga ebintu bano abatume bwe basomako n'amaanyi mangi n'okutegeeza ne babuuliranga enjiri naye olunyirwa 34 kubanga bonna tewali muwe yeetaaganga kubanga baalina ebintu ensuku n'ennyumba baazitundanga ne baleeta omuwendo gwagwo ne baguteeka ku bigere by'abatume bano baategeera enjiri mu budde obwo ne bagamba nti nina olusuku lw'emizabbibu kati bwe ntunda olubala luno olusu tebaatundiranga ddala nsuku baatundanga olubala ng'olw'emmwanyi olubala luno bwe ndutunda kandutwale mu kkanisa eno ekole omulimu kati kyabayamba nnyo okuddukanya omulimu ng'enteekateeka yaago bwe yali mu budde obwo kuba basooka kubeera awamu abeetaaga abanaku abali batya enjiri etandise ekutta akati buli omu abeera awawuliriza enjiri baagala okuyiga kakati Katonda nalaba nga alina okukwata ku bantu kati naawe waba akutteko omulimu guno gwetaaga ssente gwetaaga kompyuta gwetaaga zikamera gwetaaga ebizimbe gwetaaga amataka gwetaaga ofiisi ez'enjawulo kubanga bonna otuwa ekizimbe banga kiri mu Kampala oba n'ogamba nkiwadde ekikola omulimu guno bamba addeko ofiisi ate abataatusanga eno gye tuli nabo bajja tusisinkana eyo ku Kampala Road kubanga naawe oyinza okuba gy'oyagala nga nekatwa otyayo naawe osobola okukwatibwako n'oga nti nja kusasula ofiisi ku Kampala Road naye ate ebeere nga ofiisi ya mutume muwanguzi oluusi abeere Katwe oluusi abeera Kampala Road abatasobola kujja eno nabo tubafune kubanga ogwo mulimu gwo Katonda agukuwadde kyeva yakuwa obugagga obwo oluusi olaba nga butandise okwesiba olaba kasitoma batandise okugenda olaba ebizimbe by'abantu batandise okuggwako waliwo ensonga lwaki Katonda akunoonya ayagala tukole omulimu oluusi ebintu ebimu Katonda byeteerawo ng'alina ekigendererwa omulimu gwe gutambule kati sente zonooteekamu tukukwasa omwanika waffe n'akuwa akawunti bulungi n'oziteeka mu buweereza zibalirwa ne zikola emirimu nga bwe gyetaagisa okutandika bwe kiba kyange nakyo ngenda kukisomesaako oba omuweereza mu puroguramu eddako naawe awulira nga oga nti Mukama nze ngamba kuwa musumba buwanguzi mmotoka yo battaka lye eryo biba lyange ku bwange nekyonoleetanga ababuweereza tujja kiteeka mu buweereza twagala okwawula ebyaffe mulembe guno tume kubeera nga amakanisa amakadde buli kyoleeta kyentwala saagala kusigala na bikolimo mu nsi muno nga nvaamu ng'ebintu bisigadde mu baana bange bw'oleeta ekyobuweereza gwennyini tujja kukiwandiisa ekyapa ekyo tukisemmanya g'obuweereza ng'endagaano gw'ogiwandiikako timpaddeyo mu buweereza buno teekako omukono leo yaffe n'alikiteeka mu buweereza ne kisigala mu buweereza then bw'onooleeta ekyamuwanguzi emmotoka yange
naye ng'ogamba nti mpadde muwanguzi ekyo ngenda kukigiriza nga nkomawo njagala Mukama bawo omukisa mu linnya erya Yesu.